Moses ali era nategeeza bannayuganda nti General Moses ali agenda kuzibibwa mubitibwa kubanga abadde general era amangu ago National Organizing Committee gyekyeyalinga Minister for Presidency ku lunaku olw'omukaaga olw'Essande yatuula era netandika okukola okuteekateeka okuwerekera General Moses ali. Olukiiko lwalimu basitafu ba President's Office, ne mubeeramu family, ne mubeeramu UPDF, ne mubeeramu ne Uganda Police. Era bwe twamala okukkiriziganya olwaleero kabineti etudde n'esiima emirimu gya General Moses ali gyakoledde eggwanga. Mingi nnyo tusobola kugimenya kati kubanga nagisomye olulimi oluzungu, naye twagala okusiima General Moses ali olw'emirimu enkuyanja enkumuleti gyakoledde Uganda yaffe. Olwaleero akawungeezi wagenda kubaawo okusabira omwoyo gw'omugenzi ogwa General Moses ali mu maka ge. Olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga, olunaku olw'enkya olwokubiri olwa Tuesday, omukulembeze w'eggwanga asiimye okuba omugenyi omukulu era n'okufungulagira mukwano gwe ku palamenti ya Uganda. Ku ssaawa zigenda kuba 3:30, palamenti egenda kutuula ku ssaawa 4. Olwo nno bannayuganda ffenna n'ababaka ba palamenti tutandika okusiima ebirungi omugenzi byakoze. Bwe tunaaba tumaliriza ku ssaawa 7, ennyonyi egenda kutwala omubiri gw'omugenzi General Moses ali wali ekkololo ku kisaawe ekutwale paka Adjumani. Era bweneeba etuuseeyo wajja kubaawo okusabira omugenzi. Then ku lunaku olwa Wednesday council wagenda kubeerawo olutuula olwa West Nile. Districts zonna ezikola West Nile zigenda kutuula ku kisaawe kyetuyise Kadiri Stadium okusiima ebirungi omugenzi General Moses ali byakoledde eggwanga. Eyo nga tuli eyo, Oweekitiibwa President Museveni asiimye High Excellency the Vice President okumukiikirira okuziika General Moses ali. Nzijukiza ababaka ba palamenti okwegattako nga tuli Adjumani okuwerekera mukwano gwaffe n'enka waffe jjajja waffe abadde byonna okulaba tumuwerekera ngaawo omukulembeze w'eggwanga bwe yasibye okumuziika mu kitiibwa. Baminisita bannange bakubiriza okutwegattako nga tuwerekera mukwano gwaffe taata waffe abadde omuntu ow'omugaso ow'eggwanga lino, akoleredde eggwanga lino era twagala okumusiima. Oluvannyuma lw'ebyo Oweekitiibwa High Excellency the Vice President yagenda okukiikirira eggwanga nga tuli Adjumani mu kuziika General Moses ali. Tubakubiriza okujja okutwegattako nga tumuwerekera nga omukulembeze w'eggwanga bwe yasiimye aziikibwe ebitiibwa byonna, era UPDF yegenda okukola omukolo gw'okumuziika awamu n'okukuba emizinga oba gun salute. Kaakati tubaaniriza bannayuganda mujje mutwegatteko okulaba nga tuwerekera mukwano gwaffe taata waffe munnayuganda omukukuutivu era akoleredde eggwanga lya Uganda. Mwebala okumpuliriza. Nsigadde endibabiri emire Babalanda minisita w'ensonga ez'obwa President. Omubiri n'omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe. Ku lwa Katonda n'ensi yange mwebalire okumpuliriza.